are here. We are going to Arua City. Sawa ya venue bagambe bagende ku venue lengera na muntu omuntu lengera abana baru emotoka baziwambye naye buli kimu kitambula ngabo kyayina okubeera muntu ku muntu oli ku Geto TV erinya Buganda Ronald Mugenyi lengera omuntu. This is Arua. That's one they are taking with Uganda and Baseka. Bamuwana uli bamuwana agombe aba uli alesa bamundu nga bali muleya bakubya amasasi balumbya abaana nga balina leya bakafuuka bakinakatano
batuuse emmotoka ne bazita abaana bali mu kibuga mukibyaze n'abaleeya nga bakotte emundu ne bakuba amasaasi byonna bigaana kati waliwo bano abajja ati buli gyabavugavuga sayidi emu katulabe oba nabeno ekiri mu maaso ekiri mu kibuga Mukibi olwaleero akiguddeko agenze okulaba patrols atambula nazo nga tezimala n'atumya abaleeya bagakubye mu bbanga gaganye abantu basigadde balumba kino kye babadde balwanisa obutalaba nga Kyagulanyi alina abantu abayitirivu naye kimaze ne kibeera engeri gyempeweddemu emisinde gyenziruse muzikirize mbajjukize fulaaga zaffe enamba ya fulaaga eri 0784 10 20 77 Mukibi nakulabudde nakugambye mwene Arua ndalamukko ojja kuva eri n'obwamu kibi bwo ojja kiwulira eno Arua ndalamukko kino ekintu bwe bakitandika kyabwe okizanyiramu kye balina okukola ekyo Mukibi ayimiridde bw'ati n'agamba President stop n'agamba abaana balekerawo abaana basigadde bajja obumundu bw'amasannyalaze buweddeko pepa spray ne zibaggwako ng'ekibinja kijja buzzi abaana ba Arua nga boogera boogezi abasirikale bagezezzaako okudduka abamu bagudde wansi ne babalinnyako abaana ba Arua ne bayitawo buyisi Mukibi kyokimaffe gye tunaasula omanyi kasajja g'obusungu obufuula lengera ekiri mu Arua ekiri mu maaso n'ekiri emabega eno yonna babadde tebaagala atuukeyo abasajja balina obujja kati bw'ayitawo ani afudde okuva lwe yakozesezza amaanyi n'ayitawo amaanyi g'abantu ani yafudde ani afudde bizinesi ya muntu ki gye bamenye
Fulaga eri 0784 102077. Arua yebuzeemu Fulaga. Arua ebuzeemu Fulaga ebyaddala. Polisi yabuze dda tekyalabikako. Amaanyi baagabasinzizza. Ekiri emabega engeri ekiri emabega kano akajja tikagala tandika kyankalanya naye Naaruwa walivuze layini emu muganda waffe Naaruwa Thank you.
ekiri emabega muganda wange ate ekiri mu maaso kisufu wano wonna babadde tebaagala ayitewo kino kyoli mu kulaba gavumenti yakuno bamukiibi kye batya okulaba tebaagala mu kirabe lengero ekiri mu kibuga Arua oyo gwe bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wano Arua kino we kyatandikira era we kirina okuggwera Arua kino ekintu we kyatandikira ensonyi bazifudde obusungu ne bagezaako okutabangula eddembe abatabanguza eddembe kati we bayita mu kibuga ani afudde ani gwe babbye omuliro gwaseewa obujja n'ennugu be baluma oli ku Ghetto TV omulwadde tunaamuziika enkya lengera abantu
Arua bwekyo bwefaananyi eno mabega gyekulaga ekiri mu maaso nange nemereddwa okukwatayo ekiri mu maaso kugamba ekibuga Arua bino bye babadde bataagala kulaba babadde balwanisa amaanyi g'abantu naye amaanyi g'abantu gabasinzizza amaanyi tugiyiseeko tokyasobola lengera musirikale yadde amaanyi gabasinze n'ebimotoka babipakinze ebbali Mukibyazeemu n'alabikako naye ku mulundi guno wampisa bitya Mukibyazeemu n'alabikako naye ku mulundi guno wampisa bitya mulabe oyo pulezidenti alina kyayagalayo Mukibi wampisa nnyo tetwetaagayo oyo kiriyo ekibuga Arua kinyoose kulaga Mukibi ali awo ataddeko ekikofiira wakati mu basirikale be tugendamu I may not zoom naye yali awo wakati empisa alina ezenkana wa bannange mulabe Mukibi empisa afunye lengera Facebook ya sama Uganda media Arua imenye likodi ya Russia kino kyekulaga kiri mabega abantu bayitirivu eno Arua gino gye kyatandikira kiri maaso sajja ina amaanyi kyonna kisanyaladde poliisi bavuddeko
byasalasalako abantu. This is Bobby Wine. This is Bobby Wine. Live in Arua City. Omusajja kusema na buyambekera mu Uganda. Eno bagiyita Arua. Mama abaana b'e Masaka ekyokukola mukirabye, ab'ewaffe Oluwere ekyokukola mukirabye, gye mukoma okuba abavumu, gye mukoma okuwangula abakunyigiriza. Buli akunyigiriza bakutiisatiisa akuwangula. Abaana ba Arua babadde bavumu nnyo, abaana ba Arua babadde bavumu nnyo. Kati poliisi bagiyigiriza empisa, poliisi bagiyigiriza empisa, poliisi eyina empisa. Maama Mukiibi ayina empisa, ajula fukamira. There is 0784 10 20 77. Arua ebuzeemu fulaga ebyaddala. Arua ebuzeemu fulaga ebyaddala. Enamba ya fulaga muganda wange teekako kyonna kyolina. Oba fulaga 5, oba fulaga 10, oba fulaga 2, oba fulaga 10 gye mitwalo 10, oba fulaga 2 gye mitwalo 2, oba fulaga 3 gye mitwalo 3, oba fulaga
ekiri mu Arua banange. Lengera ekiri mu Arua. Alright, abagamba okuddamu enamba ya fulaga sina ngeri gye ngipiininga naye eri 0784 10 20 77 0784 10 20 77. Eno mabega bano bali mabega enamba ya fulaga eri 0784 10 20 77. MTN manya ga mugenyi Ronald. Omuliro gwabagambye eno Arua ndala mukko abaana ba Arua be batandika ekintu kino kati omugezaako kizanyiramu ekyo kye mubadde mulina okulaba gwe bamukiimu. Omukadde ono atambudde okumala essaawa namba kati muzeeyi oyo atambudde okumala essaawa namba kasa yafunye we yeekwata ku motoka ya president myaka giringa 8 emyaka giringa 8 atambudde okumala essaawa namba y'omu ku basazeewo okubeera mu lwokaano olululula eggwanga 68 alina emyaka 68 maama oyo atambudde okumala essaawa namba nga yenna bwazina akatuyo kazze kati n'otunulira omuvubuka ng'oli eyo owooza sirimu nabyabufuzi omukyala wuyo akyaliko y'omu ku luno abantu emiliyoni na miliyoni abawerekerako Kyagulanyi olwaleero. Kugambye abatabanguzi b'eddembe era bagezaako okubayiwamu emmamba babasitopinge naye beyongera bweyongezi kuyika. bawulira bubi abatabanguzi b'eddembe era bawulira baagala kutabangula bawulira baagala kutabangula ddembe we balaba abantu nga bazina ayagala koona abantu na mmamba ayagala koona abantu na mmamba. Pulezidenti amugambye totababbi bali mu ggwanga lino mu agenti Anet Kasara ajjako emitwalo 20 ku ssimu yange komaaniina kampulaga ekiri mu maaso
bamubuuza president oyagala kutuyisa ku luguudo ki yabagambe bamuyiseko ku Bank of Uganda baba ne bamuyisizaawo bamugambe tugenda kuyisako ne ku Bank of Uganda yiyo bamuyisizaawo saabagambe nti abaana bamugambe ogenda yitako ku Bank of Uganda ekibuga ogenda kyeyagaliramu nga bw'oyagala okuyisa wetujja okuyisa bamubuuziza tukutwaleko ku State Lodge tujja giyingira tukufumbire n'ekyeggulo baagala mutwalako ku State Lodge ya Arua kino kiri mu kibuga Arua buli baweebuti bannansi nga babanja buwanguzi bwabwe oba bannansi nga bajaganya buwanguzi bwabwe kiri gy'oli gwe byabakama bannansi babanja obuwanguzi bwabwe bwe bati oba bajaganya obuwanguzi bwabwe bwe bati kiri gy'oli ekyokusalawo eri eggwanga lino mu maaso kiri mu ngalo zo. Abasinga obungi ku bano engato tebazirina waba alinako emu eri obigirinyako n'esigala emabega baleka ndeke kasita engato yo bagirinyako n'esigala emabega oleka ndeke bw'oyimirira egirondo oyinza okukasuulamu akaba. Abantu bangi abaana ba Mariya bamwagaliza emirembe n'akabonero ak'omusaalaba. Wano ku Christ the King abasista bavuddeyo munnange ne bamwagaliza emirembe n'akabonero mu bbanga. Busiya babamenyeewo Arua bamenyeewo omukadde oyo akyalemeddeko jjajja myaka 68 alemeddeko tannagambako nti bantwaleko tannasaba kutufuuta kasita yafunye we yeekwata jjajja akyalemeddeko yakatambula essaawa emu n'ekitundu guno mukwano banange enamba amasomero yakuteekako sente za fulaaga sikujjako ndaba agenti Kasara Agnes anemeddeka ataddemu withdrawal sijja teekamu pini. Lengera ekiri maaso ekyokulaga maaso ekiri emabega kikubisamu ekiri maaso emirundi 7.
Collapse of firearms rules is brought by you. Muchala amutonedde ekitengi matiribona bamutonedde ekitengi oyo yakitonye enaluwa yalutandika bali bamutegeero muki byawulira obusungu naye ekyokukola tewali. Abambuza muzeeyi akyaliko ku ggaali tannapowa bwali tannasaba tuzi tannasaba musitulako myaka 68. Abaana baluwa ekyamazima olunaku olwaleero oboogedde. Abaana baluwa boogedde n'olulimi lulumu. Eno NUP gye yatandikira. Mujjukira mu biseera bya Kasiyano Wadri eyawuguuka. Kyokka ate ne mufiiramu n'obulamu bwa Yasini Kawuma Bulamba. Kawuma wumula mirembe. Kozi tukyaditwala mu maaso ffe.
wampadde wampadde ttaano za fulaga mu kashi etaano za fulaga ziguze mu kashi omwana oyo webale nnyo webalire ddala allo sente za fulaga aziguze mu kashi yongera ekibira bino mukibi naye kwekasaki Dani Magic ali waka yatuuse dda mube waabwe Dani mukama we yamusuddewo dda ali mubeeka omusaayi gwamusise dda bino mukibi byasemba emabega n'abakuba Pepa ne Kiboko bagamba mu muddeeyo bali abagenzi bamala eno tasobola kubikolerayo aluwa bazibu mukko anyimirire kulagako ekiri emabega ekyo kiri mabega oluguudo teruggwayo abantu bakyali bangi kati lengera abasaliikiriza mu nsiko bangi mu maaso wajjudde Arua protest vote mugitandiseko olwaleero you protested against Mukiibi akakasiza amaanyi g'abantu kyeki Mukiibi lwaki to disqualifying Kyagulanyi nze mpulira saagala tugende mu kulonda mu disqualifying fe kijja kuba kiwedde ate tuba tukyagenze mu kulonda kiba kiwedde
just disqualify Kyagulanyi mu jeemu. Abaana boogere Arua. Hey! Just disqualify Kyagulanyi gwe mu jeemu bujja. Bannayuganda boogere wiiki emu tube nga tuli mu buyinza okulonda ate nebyabakama. Nambwere agambye jajja mumuwereyo emitwalo 2 agenda ziteekako mu cash. Kanonya ayina cash onansonyiwa message sizisoma. Nambwere agambye jajja mutereke emitwalo 2 muwe emitwalo 2 naye nga sinaawo cash. Kanonya ayina cash wano Nambwere. Banange message nyingi sisobola zisoma. Sisobola concentrating ngeno bwesoma message. Christine kyanoonya ayina ekyebiri cash nkiwe jjajja nkyakinoonya wano. Kyobamanya buli lusuku buli kafunda akayingiza ye tugenda kali mu kuyitamu abantu mu ssaawa zino. Ebyokunywa bimuweddeko abaana b'amasomero kirasi bazivuddemu.
kasomero. Kugambe kiri waggulu Manange Christine waliwo agenza okunfunira ekyebiri ekiwejjajja nga bw'ogambye. Abambuuza layini ya fulaga eri 0784 10 20 77. Okwo kwe tuteeka bufulaga buno obutono Pulezidenti bwagaba ng'abalabi ba Ghetto TV. Oba oguze fulaga 4, oba oguze 10,4, oba oguze 5 ze 15,000, oba oguze fulaga 2 gye emitwalo 2, oba oguze fulaga 10 gye emitwalo 10. Esimu y'Owomukisa bagibye wali mu kugulawo ofiisi wegendedde. Lengera abantu mu nnimiro. Bafubutuka mu bisiko. Buli kakubo kayingiza. Buli kakubo kayingiza. Sulaimani webale nnyo fulaga 10 nzifunye. Waliwo n'endala 10 n'emuzijjidde ku Airtel Money. Enamba ya fulaga eri 0784 10 20 77. Lengera omuntu balinga bagenda mu ggulu, balinga bagenda gye bagabira visa z'omu Amerika. Lengera omuntu sayidi ne sayidi. Wano wadde wetagawo ekifaananyi kya drone. Ayayayaya. Mu maaso mita nga 3 wali omuntu atambula agenda. Emabega waffe mita nga 4-5 wali omuntu ajja obuzzi. Namba zawe zolengera awazi manager ezo zadani. Airtel Money flaga 5 Wakanda Phones
Kamulyawo mu paaka mbatumiddeko nnyo Wakanda Phones baba muyina accessories ez'omulembe ate nga origino bwe kaba ka power bank kaba ko origino ate nga ka mulembe bwe ziba kebo muyina ezo z'origino so bagaba n'amasimu ku mabanja Wakanda Phones bagaba n'amasimu ku mabanja nosasula kibanja mpola wano wetugenda olina okulaba campaigns olina otambuza message wano babba obulimi olina okukola bweki tigenda mu Wakanda Phones Kamulyawo mu paaka ojja kuba ofuna osanga mu Wakanda Phones wala kugenda ku Hindu Phones aba Hindu Phones era nabo balina accessories ezimu era nabo bali awo Kamuli aba Hindu Phones era nabo bakwezo origino bajja kusalirako 10% gwe tukawo bagambe Buganda Ronald mugenyi wa Ghetto TV yansindise oba obutume buno nabuwulidde ku Ghetto TV wa Buganda bajja kuba bakusalirako 10% kwekyo kyogenda okugula Wakanda Phones oba Hindu Phones Kamuli mu paaka. Venu gye batusindiseko eri wala His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu tabakuwakanya ekyo poliisi kye badde musalirawo abadde ekikubo kye bamugamba ng'aggukiramu eno abadde aggukiramu eno munda nga tayise nako mu kibuga yadde Mukama watuwa Kyagulanyi mu buloki nsagala kubba namba ya sente za jjajja mbwe namba ya jjajja yino agikuweereddewa wama jjajja bwe naba nfunye obudde ngenda kudda ebbali tufune enamba ye Jona Buza jjajja boss komanda buza jjajja ine namba y'essimu aina namba y'essimu aina ajikuweko ajikuwe katikati leno jipeko wano jaje namba y'essimu agirina katuwe ono nawe jaja wali wa mulembe gitere wano ngisomera abantu wano abajagala